natuuka mu mbeera nga nva amasira mu bitundu by'ekyama naye nga sirina mutuufu nga siraba wa kugamba nga nyina kugamba maama naye nga maama taliiwo obulumi obusinga lujja osobola obuvaako omukono naye obulumi nga tolina maama ati nze obufumbo obwo sibuliiko lujja nyina ebitunda famire yange banaku nnyo baganda bange bali bubi nnyo mikwano gyange giri bubi nnyo kati bwe naafumbirwa walayo omusajja wanaaba mugambye okunnyamba ayinza kunnyamba ku muntu omu tayinza kuba malayo benjagala okukola ki n'omu ayinza okutuuka ekiseera kati ntunuulidde nnyo ssente ayo tobereke mwana bibeera bizibuzibu kuba bikaabya ennyumba yange twagyewolerako ssente kati mu kugyewolerako ssente kati gwe twagyewolerako ate nalaga nti ajagala kamera byatwala ebintu bingi nnyo nnyo naye kino ngana kigamba lujja nze ennaku gyendabye sigirabangako nga nnaku yakunsiba bakusiba mu komera nnaku yannuma kuba natula wansi nembuuza ekinsibisa nga sikikola ki nali simanyi nti mu nsi omuntu asobola okwekyawa kati nze Nawini Wamami tuli bayimbi Nawini Wamami kati balina muyitanga muyimbi tuli bayimbi ngera Tomudi TikTok Tomudi omulese mbwa TikTok TikTok tali muyimbi alinga Tomudi naawe wala muyimbi akola ebyo Tomudi byolaba akola poloti zino zitundibwa za byapa tuli wano Nsangi ekyalo bakiyita Manja wotera ku Hana International poloti we ziri Wakalu ebyapa weebiri ku mmeeza byapa bisatu nga woobiraba waliwo n'ekyapa ekyokuna side wali eri naye nga poloti zonna zeegasse mu kifo kyekimu osobola okutwalako emu osobola okutwala essatu osobola okutwala ebbiri kisinziira ssente zo. Bannayuganda nyongera obbakubiriza n'okubagamba nti okuzimba si kuzibu kasita oba ng'olina poloti yo nga weeri ate noweesiga abantu abamanyi ekyokukola kugeza nga ffe abaleko construction company okuzimba kuba kugenda kwanguyira. Tulina abakugu bonna abakubi ba pulaani abakubi ba structural drawings electrical mechanical ebya welding painting n'ennyumba tugenda gijjako engalo ng'efaanana nga bwe twagikuba mu pulaani. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers C12 era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Nze Lujja omulungi atulaba okwetola ensi yonna mwebale kubanga mugoberera vidiyo zaffe ez'enjawulo. Ndi ne Uncle Chumi eyakubye embi g'okutte gobba ate ng'ali so mostive ku TikTok. Y'omu ku bawala bendabye nga alwana n'obulamu okubaawo ebyaddala cause buli mwaka abaddeko ekyenjawulo kyakola ekisobola okuba nga kimuteeka mu kifaananyi kye tumulabiramu olwaliro. So ali byali olw'okuba akoze tabiguddeemu bigwi tebyamutomedde butomezi. So yenna apulaninga okulemesa Chumi oba okola kikyamu bw'oba naddala nga togoberedde byafaayo byonna ki kyakuza okuba nga abira kyali. Ako Chumi ogamba otya? Oli steady nnyo. Kati wabanga onwanyisa nemererwe nga tosobola kulwana mbeerewo oba tojja kusobola. Abatajja kusobola. Omanyi twesanga nga tuli bantu banjawulo. Omuntu atamanyi Uncle Chumi kyakoze ye n'alaba ekyo kyali ate n'ayagala okukirwana. Manyi naawe olina abantu osobola okugamba nti mu haso yo abamu babadde tebakuwanamu. Si weekiri? Wakiri. Oba gwe babadde bakuwaamu. Bampangamu nze naye era nga omanyi mubaamuko bamu akaserengeto n'akasozi. So sometimes when bankola ebintu byange akasozi katunulako kitono kuba kamalira ne kakakana bizibu ntunulira bitono nze mu bulamu bwange buli kimu kifuula nti kisoboka.
Okay. Kikulu nnyo ekyo. Yes. Olwaliro tugenda kuba nga tunyumyamu ne Uncle Chumi ebigambo 1-2-3 mu mbeera y'okuba nga twongera okumumanya. Uncle Chumi abantu bakulaba ku intaneti okwo. Okusookera ddala bagambye amanya g'amatuufu. Amanya gange amatuufu ngenda nga kyusa leero bwe njogera ddala n'enkeera njogera ddala bwe ntyo. Lwaki? Kubanga nange siri mutuufu. Gwe ng'omuntu? Siri mutuufu. Ng'oggyeko gw'okyusa olw'obutaba mutuufu. Bazadde bo baakuwagalibwa. Anti kati wena nnoonya bazadde bange n'obabuuza enzaani. Ate simanyi oba oyinza obbafuna kuba mama wange yafa ina emyaka nga 2, taata wange yafa ndi wa myezi. Chumi, ebyo bintu bituufu. Ebya. Si bya mboozi zino za TikTok. Eby'abazadde bo. Kyokka osobola obika mama wo nga mulamu. Osobola obika taata wo. Kiba kizibu. Naye eriyo olunaku olulala omuntu ayinza okugamba nti oba oyo katemba. Yenna kyaba ayagala okutwala. Ayagala nze mpositinga buli kimu. Nze amalalo ga mama wange ku akawunti yange gyegali. So kati bakukuza bukuza? Bankuza bukuza, yes. Abakukuza ate ne yankuza yafa kuba yali omu. Kati nzaaliwo. Bakubadde kubonaabona. Nzaaliwo ne bennakula nabo. Mpozi baganda bo boy nawokko nti bakuzala maama ne taata webale gobeera nabo bakulu be bakusingako bakulu waliyo omwanzirako muto naye basigadde bakulu nze abaddako. Yes. Naye twebaza Katonda nti mwasobola okukula. Yes. Wakati mu mbeera. Ekyoza mwakulira mu bino ogambye abakukuza baali ba orphanage oba muntu sekinoomu yerondayo n'abagamba k'abakuza. Omukyala yankuza yali senga wa mama wange. Gye mwakulira. Yafa. We yafa. Then yafa ndi na luzira lwe nagenda mukomera. Yajja wange lwe yafa. Bino bye bakusiba? Yes. Nga byali biwanvu. Naye tikyawo ndowooza wali omaze okujja mu kifaananyi eky'omuwala eyeeyiiya okubaawo. Awo nali nkulidde ddala nga jjajja wange naye yalibadde yeetaaga ssente za bujjanjabi nga nsobola okuzifuna. Naye kyamukisa mu bintu akaseera ke yalwaliramu n'okufa nali mu kkomera. Ng'emaziga ago ge nakulabako ku Sheemu gye mwakola ku Power King. Nakulaba ng'okaaba ne ngamba ate Chumi abadde ki? Kugamba beera na bingi by'osobola okusika. Yes, bingi. Naye yabwe bulamu. Ekiseera kino ky'ogamba eky'emyaka gyo nti togimanyi nakyo kyaddala. Kyaddala. Myaka gyange sigimanyi. Sijja kulimba nze ng'omuntu nti ndi muto oba ndi mukulu. Naye buli wendaba ku baana abakuze nga mbalaba nti nyina abaana bendabyeko nga ba myaka 2 mwezi gumu kati nga abamu bali mu P7 abamu bayingidde secondary abavubuse kati nga ngamba naye banyina emyaka emeka. Myaka gyange sigimanyi sijja kulimba. Otambulira kwabo boolaba. N'ogamba nti naalibanga nnyina nga 22. Awo navaawo kuba olw'akaseera ke namala emyaka nga 5 nga gye emyaka 5 mbeera wa myaka 22 ogusooka guggwako 22 n'omulala 22 n'omulala 22 nga sivaawo okumala emyaka 5 nga ndi wa myaka 22 tovaawo. Kati wakkiriza okuvaawo tusembule twongereko 5 kati nayongeddeko emyaka 2 ndiwo kati nina emyaka 24 naye nga omuntu omulala sogamba nti olina 27 bw'aba ayagadde naye nze nyina 24 awo wetuli. Twebaza Katonda nti 10 ku myaka 24 asobodde okuba nga afuuka kyali. Nga tutunulira ebyokusoma bino mu bulamu bwe wakuliramu oba obuzibu ennyo wabigenda kyenkana ki? Okusoma nja kugamba nti saasoma. Tewasoma. Ensobola okyogerako bwe ntyo saasoma. Yoza engoye kati ate oyoza engoye ate bw'oline ku bino mulenzi gwe kunya engoye zitukule. Ebyokusoma tejaga nti nasoma nnyo naye nga nasoma
ngera omanyi okusomako mu kyalo nti akulembera mu kyalo akulembera mu kyalo e Kampala yasemba nti ensoma yange yali bwetyo era sijja kugamba nti ebyokusoma mbitegeera nnyo. Kitegeeza senior ey'okuna wagikola oba P7? Sina bye nakola. Ne P7 wagikola? Ze ku ssomero saasoma nalinga nkola mikwano ku basomesa. Baki wakolanga mikwano kiso ky'okusoma? Ate ne bali basomesa nga sibikwata. Nga tobitegeera? Nga ono ogamba ndi mu kukola kino n'ebirowoozo biri wala. Kati nabeeranga mu kiraasi naye nga tikyasomesa naye nga nze ebirowoozo bindi wala. Walala yes. Nga tebiri mu kiraasi olina kukitabuti. Kati mu kuva ku ssomero abaali bakuyambako bwe bagamba lekeraawo tobikwasa oba gwe wabawa ekirowoozo nti bannaaye mutwalo soma naye nze sibitegeera. Koolo jjajja wange yali azze Kampala ne tugenda tuwummula nga taliiwo nali wa 5 ku baana 5 which means nasemba mu P6 nga mba nyina ogenda mu P7 kati nenkwata lipooti yange nenkuutizaako 5 mbere wa ku 5. Jjajja n'akomawo ne mulaga lipooti n'agiraba nti nakuutizza. Nga gwe tomanyi nti bajja kukubuuka? N'agamba biwummule biveeko. So on record wasembako mu kiraasi mukazi wa? Nasembera ddala nnyo. Nasemba nnyo. Kati bakujja ku bitabo biki bye bakuzaako okulaba nga batambuza omwana omutaakule oba obusobola kuteeka mu masomero okukulirayo? Obulamu bwali buwanvu. Jjajja wange era waliwo maama wange omuto yafumbirwa eyo Entebbe waliyo ennyanja. Kati maama wange mu kufumbirwa oyo omuto n'agamba jjajja Saala ajja akole. Ne bandeeta nkole mu bbaala. Nali muto saali mukulu. Embeera gye nasanga eyo nayo yali nzibuzibu. Teyali nnyanja. So watandika okukola mu bbaala ku myaka emito. Ng'ebitabo bigamba. Nenfumbirwako obufumbo bwa mirundi 2 era mu kaseera ako. Entebbe wano? Wafumbirwako? Nafumbirwako abasajja ba mirundi 2. Nga ba ddiini ki? Simanyi ddiini gye baali balina. Nga gwe beefunidde nga bakufunidde? Nga banneefunira. Abasajja? Ne bagamba ngenda naawe. Nga tebalaba nti oli kaana kato? Sijjukira naye nga nafumbirwako simanyi oba nali kuki oba kuki. Sooka onyumize ku bufumbo obwasooka. Kiki ekyabulemesa? Obufumbo bwasooka nagenda oziika maama wange omuto. Kati nalina laavu nnyingi nnyo ku musajja oyo. Nengenda nenziika nenkomawo ku olwo. Kati ate n'okumugamba nti ngenda ziika maama namugamba nzaala yafudde kumba nzaala yafa dda kuba yali aganye okukkiriza. Namugamba tosobola kuŋŋaana ziika maama wange biki. Kati bwe nkomawo ku olwo n'agamba muntu kyafiirwa maama we n'akomawo ku olwo. Olabika olina gy'okola ki? Ate ebiseera ebyo tewaali masimu tinali kubya omulambo ne mulaga nti wuuno nga nange wendi. Sobo obufumbo ne bunnema bwe butyo. Mu kyongo olinganga eyalimba omwami wo olugendo gye wali olaze. Naye nga byali bituufu nga nfiiriddwa maama wange. Era maama wange oyo yali ambeereddewo nnyo bambi. Sobo obufumbo ne mbuvaako nenzira mu bw'omulala. Kati olwo obw'omulala obuyingira otya? Kati nze nneewuunya ne Mukama okubanga sirina siriimu. Kubanga nze bye biseera saafanga ku ebyo bya siriimu mbu byakwekuuma. Nga tobimanyi. Naye ebiseera nali nnyo n'abasajja nga bangi abali mu sayizi yange abatali mu sayizi yange baali bangi nnyo. Nga tuggyeko bano be wafumbirwa? Abo bonna obufumbo bwannema nenzira mu kyuyika ngambe nti nenzira mu mbeera y'abamalaaya. Nentandika okwagala ono n'oli nga njagala boosi n'omukozi. Era abasajja kati babe bandaba bagamba ki kuba abamu gye bali kyemmanyi balamu abaali abazeeyi kyemmanyi kati baafa. Kati ambeera ne ngamba oba kati baliwa. Nti mu kyoyagalako ne kuba kulu ddala abazeeyi. Nze nalinako omusajja wange bali bamuyita Robert nga wawo Kawempe. Nali simanyi nti bayitawo na Kawempe ng'ali mu sayizi za Lwamiti omumanyi? Ono waku TV. Miles Lwamiti. Nalina omusajja nga ali mu sayizi ya Lwamiti nga bw'omulaba
naye nga nze nyina emyaka 15 kati awo nengenda nga nkula obwongo nga bukula nengamba sirina kuba bwenti obwongo nga bukula kitegeeza biri wabiraba mu myaka gy'emito ng'omwana kati nentandika nga bwe nfunayo 5 nga nninnya ngende wa jjajja mu kyalo kati nga jjajja alina ebigambo byayogera agamba omwana ono yatandika emize gya maama we kubanga maama wange yafa siriimu jjajja nga mpulira agamba omwana ono ayinza obutawona bulwadde bwa maama we biki kati nentuula nnyo nendowooza nengamba naye eno embeera ne gyenkuliddemu ne gyendaba kati ne mu maaso awo nengamba kati ebyabasajja mbawummuzza era mbatadde era nze n'okuddamu okwagala abasajja mikwano gyange babadde nga bangula buguzi ne bampa ssente ne mbaagalira abantu baabwe naye nga abasajja byo nali nabiwummuza byeyogera byaddi ebyati anti bulamu nga bujja butambula wano wakati kati badde mmanyi nti we tusembedde wano ngaate oguguba mulala mu kyalo gambye wa Gomba nakulira Gomba bayitawo Nsambwe oliwe Gomba bawulyako limba lwa Bobi Wine lulimu omusajja gwe bayita Byekwaso Byekwaso oyo kati Byekwaso ali mu mukwano gwa jjajja wange nnyo Byekwaso mumanyi Bobi gwayogerako mumanyi ne family ya Bobi njimanyi n'omugenzi mama wa Bobi mumanyi mbamanyi bonna family ogimanyi ekyoza ne Bobi akutegeera bulungi nti Chumi we waffe Bobi yanze batantegeera kuba ebiseera we nabeererayo we nakulirayo nga Bobi bo bajjadde Kampala naye nga omugenzi muzeyi Sentamu ye yali antegeera nti Chumi nga mmanyi nga bakwita Sara bali bampita Sara era nkyasoma nga muzeyi Sentamu musanga muzeyi Byekwaso nga yali musuubuzi nga w'amaanyi naye nga ku kyalo kyaffe kwe tuli byasuubula abitereka waka motoka bevudde Kampala nejja n'ebikimaawe ewaffe wake wa jjajja oyo mwami Byekwaso gwe boogerako muri batuuze baddala muri bataka Egombe ndi mutaka kati obulamu bwawo ndabawo osenvudde ojja okula manyi bingi era ebikyatambulira awo kati obulamu buno obw'okwetongoza okugamba nti ovudde mu mikono gya jjajja wuuyo maama muto afudde ne jjajja infact yafa jjajja wange agenza okufa nga olwedde emikono gye nagivaamu dda maama yagenda okufa nga emikono gya jjajja nagivaamu dda nze natandika asoomu 27 wabawala paka kati ntunuulira erinnya Uncle Chumi olwaleero buli muntu lyamanyi ddyo livaawa nalyo leka tumanye ebyafaayo byalyo kati nyina omukyala eyambeererawo ko bamuyita Peace Nannyonga w'Emakindi awo akola biki Biden yali alina restaurant Emakindi baserebuti abasinga balyangawo emmere bali bagiyita moto Mase yango yambuke wano waggulu ogamba oyo mwana bambi bamugambe asirike omukyalo oyo bali bamuyita Peace Nannyonga nga ina restaurant bagita moto Emakindi awo omukyalo oyo nga nkola naye mu restaurant nga ntambuza emmere awo Emakindi tusavinga abantu nga mbeera wuwe kati yazaala akaana kana nga kanjagala nnyo nga yakatuuma Chumi Mbeerawo ne kyali wange awo ndi kwewandiisa ku Facebook nteekayo account nga mbuuza kyali wange naye tukozese mannya ki kati nali nga njagala nnyo Mary Butter nga ngamba wetuume MC Sera Butter kuba wali oyagala nnyo Mary Butter kati nga ngamba bw'oba weetuuma erinnya soka olinoonyerezeeko kyali wange yali mukujjukujju bamuyita Dennis Luzze ng'agenda kugo nga yanoonyereza erinnya Chumi litegeeza ki bwaffe twali tumanyi lya ddiini ya Isiraamu Chumi tunoonyereza erinnya Chumi nga litegeeza Chumi ye muntu ayagala okuba nga musanyufu n'okusanyusa abamuliraanye Chumi meaning yeri erinnya nga mugamba twetuume Chumi Butter kuba wali naawe oyagala okubeera omusanyufu ate nga njala n'okusanyusa kikulu nnyo ekyo yes namugairo lijja kukola neetuuma Chumi Butter embeera ne Chumi Butter ku Facebook okwo bonna be nakolera erinnya awo mpola mpola nga nze Chumi Butter
kati bwe nagenda mmanyi kwa mpola nentandika okwemusinga mu bbaala nenyongerako erya bata nendiggyako nembeera MC 10 kabata we kabulira olutandisa okukwata ku microphone erinnya MC 10 lyo liruddewo nga buli omu amanyi MC 10 anko 10 naakalyetuuma era natuula wansi neŋŋamba kaakati nakopera ku musajja gwe bayita Big Bawa. Big Bawa ye musajja akyusa amannya ga studio ye sabula bawa nakola bice biwe bityo ate nga wabeera nnyawe eruwafu nabeera nnyawo atandikira okukulabaawo era mu baproducer bonna abali mu ggwanga Bawa yasooka oba mukwano gwange n'okwogerako naye eŋŋamba kati nze anko 10 kati lye erinnya MC nendinyiigiriramu nnyo sina birungi nnyo bye nafunamu nnyo neŋŋamba erinnya lino kati ndikoze eki nze anko 10 pozi mu MC 10 mwe bakusibira mu MC 10 yes MC 10 we yalinga ku mutimbagano okwo ayagala kubeera nga n'abantu balala nga tannezuula awo nali sinaba kwezuula kyali nali sinaba kwezuula era olunaku lwali lumu omusajja Bajjo nangamba twagala okuyamba naye tetumanyi mu butuufu nsobola kukola ki nga simanyi nti nsobola okwemusinga ku stage nsobola okwemusinga mu bbala ne binyuma nga simanyi nti nsobola okwemusinga ku mikolo nga simanyi nti oba nsobola okuyimba nga ndi awo bwentyo nga neetyanga era bw'omanyi mu linnya lya MC 10 again walabika ng'omuntu ow'eddalu ennyo era abantu bantyanga nti ndi mulalu naye ate abansembereranga kubakaniza ekyebujje ntandike n'osembeza abantu erinnya lyange eryo 10 MC 10 alirimu ebibi n'ebirungi ndifuniddemu ebizibu n'ebirungi abantu batyanga nnyo okunsemberera ng'okusinga ennyo nsemberera abaana bato nga nyina omukwano nnyo ku baana abato abantu abakulu abo bantya ng'oli amanyi 10 bw'anaalaba kina ajja kwogera 10 bwana ajja kunvuma 10 naye nga si bwe nali ngamba naye eryo kandikole ki ate nali ndaluse nnyo mu MC 10 nga sijja kumalako nali ndaluse nnyo nga mpisewo wenkoma nga nkikubira ddala kati ebyo ebiseera nali nga siswala nga n'ebigambo obisuulawo ng'ebigambo mbikubawo oba gwani aliwo kwegamba nali ng'eyekyayi nga sifaayo kuba nali nga neeyimirizaawo nze nga nze nga toyagala kumanya toliko taata jjajja bigenze bubi maama yes so kati MC 10 ono omuntu asobola okwebuuza ekibuuzo nti wano wali okasukira ebigambo biri nga tolina kyotya wali olina gwokopye oba just weesanga bikunyumira saana gwe nkopye bwe nali nkola nga nze nasina gwe ntunuulidde ebiseera ne batandika okunfaanaganya full figure omwana alinga full figure lelelele ne bitandika okutambula era bwe nasinkanira full figure ebiseera ebyo kati nze nali mutya kubeera nali mulaba nga saagala nange musemberera ngera omanya beera zammwe ez'abannamawulire alo bakyali bange awo bakubukedde TV kwaliko Wande Yatale ne Mutoolo biseera bya omugenzi Pastor Igawe yafiira banasinkanira full figure nagamba oyo mwana bamufaanaganya biki kati andendooza yali amanyi full figure nagamba akakkana gwe gendawo waali kali full figure mba naakamubuuza n'ayogera mu mawulire yono omwana gwe nasooka ozaala mu Bajjo yaka video yako gye kali ku social media ne ku Facebook yange bwe natandikira okuyitira full figure maama nentandika omusembeza nenjogerangako naye nemukubiranga ku ssimu bwentyo naye kino ngena kigamba lujja nze ennaku gye ndabye sigirabangako nga naku yakunsiba bakusiba mu komera naku yannuma kuba natula wansi nembuuza ekinsibisa nga sikikola ki
so nabeerawo ennaku nennuma ng'olwo bakutwala nenkaaba nali simanyi nti mu nsi omuntu asobola okwekyawa seetondangako nze neetondera Mukama ate ekyokubiri nze omukyala eyankuza yali mukazi wa mpisa ate nakula n'empisa ensonga lwaki wendi nze bwe nkulaga ku mikwano gye nnyina n'embeera zange tosobola kugimba ebbanga lye mmazeewo kuva weggambye nti okuva mu 2007 paka kati siina mulimu gunsasuza naye ndya nywa nyambala nyina bendabirira golooza mbeerawo ntya n'emmotoka kati ovuga n'emmotoka nvuga ate ngenda gula n'endala ng'erimu sitiimu nazimbako ennyumba so kati ebintu bingi lujja bye tuyitamu lwakuba nti wenagamba nti kunyumiza emboozi tujja ginyumizanga wiiki ebampanvu oba olina okubuukamukko nawe saa ku stage endala kati erinnya lya Uncle Chumi lino lijja litya mu picture Uncle Chumi we lijjira mu picture nali mu kkomera ne ntandika okwepulaaningako ne ngamba singa nzirayo ebweru ngenda kukola ki ne ngamba kati Chumi nvumya abantu nga MC Chumi okuvuma nyina abantu benjagala oyamba okuvuma kwenvuma tekuli ajja kuyambibwa ku kuvuma kwange neetaaga ekintu ekisobola okuyimirizaawo abantu bange nange nenkomawo olwo oli mu kkomera nesooka ntunulira abantu abali mu kkomera be nalekayo abannyumizaako nga mutuufu y'embeera gye mbaddemu ate nga neyange esinga neŋŋamba naye nina okukyusaamu kino ne kino neŋŋamba okay ate neŋŋamba kansooke nkole ekivvulu nenkola ekivvulu ekyannyamba Mukama ne muvaamu ssente mavaamu ssente ng'akanguleko emmotoka saazirya nako zonna nga ezava mu kivvulu saalyako yadde emmere y'omutwalo emmotoka agigula kaashi naye ne basigala nga bammanja kati kuba era singa nalyako tezaaliguze zaali zijja kendeera eyansibya kuba navaayo omwana nga ndwadde navaayo nga oba nkiyita ekikulukuto navaayo nga ndwadde ekikulukuto navaayo nga eggumba lyange lino oba nkyogere ntya nga liringa eryagala okuvunda kyava ku ki mu kkomera azini mu kkomera kiki bakola ki kkomera bayinza oba tebalina kye bankola nate mu kkomera okubeererayo bubi tekyetaagisa sooka kukuba kunkuba bankuba nembeera kuba mu kkomera woobeera ne baleeta omwana yavudde ku street ng'ebbanga lyonna abadde ku street ng'akolola toyi gy'afukamu gy'ofukamu munaabira so embeera bwetyo embeera yali mbi kati ekikulukuto kyawona nawona kati just nsigaza mugongo ngera bwegambye nyina abantu abaze banyambako nyina abantu bange baze banyambako paka kati Chumi n'olwanye baze banyambako yes obulumi obusinga lujja osobola obuvaako omukono naye obulumi nga tolina maama olaba ne bw'oba ng'oli muntu mukulu omanyi bwe tukula tuguma ne waliwo wootuuka nze natuuka mu mbeera watali maama watali taata jjajja afudde maama muto afudde ayo tobereke mwana era bizibuzibu kuba bikaabya I know. Natuuka mu mbeera nga nva amasira mu bitundu by'ekyama naye nga sirina mutuufu nga siraba wa kugamba nga nyina kugamba maama naye nga maama taliiwo kuba abantu b'ensi si bangu gw'ogambe yakuteeka ku leediyo aye buli kimu kimala ne kiggwa nasibibwa emisango mingi era abantu bangi tebamanyi nga ssatu bazigenda b'ennaku z'omwezi mmeka ngenda mu kooti kuwoza musango mulala kooti yansalira ssente sinaba nazo zimalayo kuguli omukadde kana waliwo n'omulala gyonna gyaliwo naye mu gyonna ogwo gwe gwalinga ogw'amaanyi ennyo naye nga byonna era nga byabuki nga bya bulimba baba bampadde wano beyiro kuba mwanda banga nga nzirayo
wano mu kkooti endala nenkwata nze nayimirirako maaso g'abalamuzi basatu navamu eri kkooti nenyingiramu eno nenyingiramu eno naye nga ne be bambuuza sibikola ki nga sibimanyiiko so nzize nnwana era nzize nga seerabidde Katonda nga nfukamira n'ensaba Katonda nnyambye Katonda n'ayamba n'emikwano gyange n'abawa obusobozi obusobola ate okuba nga nange bagabanako nange so nenzija nga nnyambibwa bwentyo naye nga buli kimu era kimala ne kiggwa kati wano wendi era sinafuna ssanya kuba kati lujja olaba newaba Bebe Cool newaba Bobi Wine bayimbayimbadde ennyimba ez'akabi naye laba omusanga nga alina hit abanga atayimbangako na buli muntu aliyo nga muyimbi anoonya hit naye kati nze bundaba ndabika yange ndabika okuba nga nina hit omuntu alina hit atunulanga nze esegedde kwegamba tulaba ffe kirala mumulaba kirala nange ekyempulira tebifaanagana ebibiri hit ne 10 byanjawulo so obadde okyanzigirayo erinnya Uncle Chumi gye liva okujjawo MC Chumi erinnya Uncle Chumi nalyetuma bwetumi nti Uncle Chumi ng'ovudde mu kkomera naye bye wayitamu nangamba nze Uncle Chumi awe wakyayira abasajja nali nabakyawadda mabegako wali nali nabakyawadda nze maze emyaka nga 8 nga seegatta na musajja ndako emyaka 8 giwera ate kali akatambi ke nalaba akatambi sikange tekalikako baali bakagase bugasi sikange kiki ekyakuviirako ddala okukyawa abasajja saabakyawa likubakyawa mbavuddeko naye jjangu kigambo kyeyayogera kati nze kyannyingira mu bwongo ne ndowooza bw'oyagala omusajja oba noba n'abasajja olwala kiri ekyamaama kati ekyo kyo kyannyingira mu mutima gwange era sisuubira nti waliwo asobola okukikyusa ku basajja kyo kyannyingira naye obadde ogezesebwako abasajja ab'enjawulo nga bajja gy'oli nga boogereza mukwano bangi naye kati nawe mbikula WhatsApp yange n'abalala balaba zizo misikolo bakuba baagala mukwano baagala mukwano naye ate kati nze awo navaawo omukwano akaseera kati nze buli kyenkola kyakaseera tayimu eri gyegambidde we nalemerera obufumbo nenfuna tayimu y'omukwano gw'abasajja nga buli omu mmuwa kati nenjiggala kati tayimu eno ndi ku birala oli ku 10 kulaba ng'omusitula so kati omusajja wabeeyo nga neegomba asabe akadde ako kaddemu kakomewo ak'okugaba omukwano naye kati tekaliiwo kati obakola otya okuba ng'oli omujja ku mulamwa abasajja balemera bwankubira nga mugamba olinga ebimere by'embizi nga mujjako ne waba musiraamu oba musiraamu oba musiraamu oba mulokole bwalemerako nga mugamba olinga bafana asitaaba nga azze ku nsonga ya mukwano nze kasito ŋŋamba ey'omukwano nga nkuwemula tomuwa budde simuwa budde era lwo ne bensanga nangamba nakubira bannange n'ompemula naye 10 raba era muvumiraawo wennyini we musanze kati bino bye tubimufa abakulu bye tugamba nti wabeerawo akaseera ako ng'oli mu bwetaavu ng'oyagayaga nga neekozesa ne masturbating nga mmwe mukuba akasabbuuni naffe twekuba akangwe ffe abakyala twekuba akangwe mmwe mwekuba akasabbuuni abakyala bakategedde bakamanyi akangwe akangwe n'obeerawo emyaka 8 tobeerakawo musajja gwe ng'omuntu gwe weegomba abasajja nembeera ngera muyita mwami n'abeererawo ngera mpita naye mukyala naye nga tetwegattangako naye tetubeerangako mu mbeera ya mukwano nimba alina babba bange bangi bawange nga ono omwana gwe olina ku TikTok emabega wali ya Sharif yali bba wange naye nga yigalina bakazi be naye nga bbaawo ku internet wano waliwo abakazi bangi nnyo nga basajja be balina be balaga ba ku internet n'abasajja balina wano abakyala bangi nnyo nga ba ku internet nakano kankagirewo ddala omuntu waliwo waakula n'atuuka mu myaka kati 10 gyalimu kale giizo bba gikyaliko babuzayo 2 nga tugenda kukubanja obufumbo bulowoozaako ki obufumbo muntu ki bufumbo ddaala mu bulamu kyogamba buli aliwo yafumbirwa jjajja wange yankuza
yali mukyala atalina musajja okumala ebbanga lye lyonna. Ngali single. Era ffe twakulira wajjajja waffe okuva ku myaka 2 bwe bamutuleetera. Paka ebbanga lye twamula tetwalabako omusajja waka. Wajjajja? Kati gwe byolabirako ebyo n'olowooza nti bwe biri beera. Kati jjajja wange yali wa famire. Jjajja wange yali wa famire yange. Yali wa musaayi gwange. So kati nze 10 nze kati bino byenkola lujja byafaayo. Kuba kati olaba abantu bemulina abakola ebyafaayo abamu bafudde. Temukyalinawo balala. Kati nze 10 ebintu byendi mu kukola biryogerwako nga siri nawo. Gye bujjeeyo abaana bammwe balinjogerako n'abaana b'abaana bammwe. Nti waliyo Uncle Chumi. Waliyo Uncle Chumi nga mulalamu. So obufumbo tobulowoozaako? Sibulowoozaako. Mpozi bo waba yayagala okumpasa abulowoozeeko. Kubanga munaaye nabadde ndi bano nga ndowooza nti we naatuukira ku Uncle Chumi oyo yagenda kumpa breaking news. Agambye nti mune lujja mutegeke amakanzu. Andi kati obufumbo bw'ennaku zino bulalamu. Obufumbo butegeka nabo bukutegeka. Ati nze obufumbo obwo sibuliiko. Lujja nyina ebintu famire yange banaku nnyo. Baganda bange bali bubi nnyo. Mikwano gyange giri bubi nnyo. Kati bwe naafumbirwa walayo omusajja wanaaba mugambye okunnyamba. Ayinza kunnyamba ku muntu omu. Tayinza kuba malayo benjagala okukola ki. N'omu ayinza okutuuka ekiseera. Kati ntunuulidde nnyo ssente. Kyova olaba buli kaseera njiya. Nina byenjagala okuggusa. Tomanya bwe naba mbiggusizza nnyinza okufumbirwa. So obufumbo bubeera awo butyo. Tomanya. N'abakwegwaniza nabo tebaggwamu maanyi. Tebaggwamu maanyi. Kati twogere ku nnyambala yo. Kyemmanyi nayo yatandikirawo okuviira ddala mu MC Chumi. Wadde mu Uncle Chumi ate. Ennyambala yange nalinga nnyambala sikaati. Ng'okyali MC Chumi. Ate nze nalina mulokole by then. Nga mbeera nsaba. Ngenda ku church. Nayambalanga sikaati. Ojjukira oluyimba lwa Bobi Wine lwa Chameleone. Wale nini wale. Obwo obutengi bwe baatunganga. Ojjukira obwo bwe yaleeta obwo. Obutengi. Wale obutengi obw'essaati. Obwa sikaati rawundi nga nze nkuba nnyaka wale k'ekitengi. Ngenda wa Brazaloni n'ensaba. Bino kati eno sayiro gye ndimu ekyuse bukyusi. Nange simanyi yakyuka etya. Natandikira ku lugwere ekyokwambala wenti paka kati. Ffe kye tulaba. Kati nabaddeko mu kyalo. Naliko mu kyalo emabegako mu lumbe. Kati kati jjajja waffe yatukuza. Yayina ebifaananyi bya maama waffe biki. Kati bwe yafa omuganda we yabitereka. Kati lumu ne mbuuza naye tewaliyo ku bifaananyi bya jjajja ne maama. Ne walayi ne bandeetera maama wange. Nga wa style gye ndi mu maama wange bwati we yali. Maama yali nga ggwe? Maama wange yali nga nze era nina akafaananyi ke nnakuba. Ebimu nabagere bakyabinoonya bampaako bimu. Nina akafaananyi ke nnakuba. So ennyambala yo wakoppa maama wo? Saamukoppa kyajja buzzi. Kuba nze bwe nti nze ngenda mu famire yange bwe nti naye nga tewali acomplaininga. Wabula nabawulyanga omwana embeera zonna za maama we. Omwana waffe yafaanana maama we. Akuba ekifaananyi maama wange ne bakiriwa. Kati maama wange yaliwo atya. Kati engoye zigulawo? Wensanze. Asita oyingira mu dduuka nga ly'abasajja? Wendaba nze olumu ndaba ziddami. Kati olumu ndaba ddami ne nnyingira mu dduuka. Kati wensangayo ekinnyumidde nga nkigula. Kati natandise n'ofunamu ba designer. Abategeera ky'oyambala? Abantegeera. Era kati omuntu bw'andaba alaba nnyo style yakyuse. Kubanga naye tutera mu g'abakyala. Amaduuka. Kuba gwe wabeerayo biteeteeyi zinjaawo. Sera gayingirayo. Sera gayingiramu. Wakati eno omusajja ajambala gy'olimu? Ajambala n'anyuma nnyo. Jean jacket ya kabi. Kaka akafaananyi. Kati ono yali mukwano gwa maama wange. Kati ono ye maama wange. Okuba nakubako kano naye ebifaananyi byonna bye nalabako ali bw'atyo. Kuba kati maama wange yali amaze okunzaala.
kati nga yambadde empala ate nga gisibye balance. Okitegeera maama nno munnaye akeezaala mulaba wano mu kifaananyi maama naye yali ayimiridde bya ddala so kati kyekyo ekifaananyi mwotambulira ndyokke nakyo oli ne bwavayo n'ayogera ebigambo ebinene nze si kyekyali ekigendererwa kyange ate kibangako kigendererwa kyange ate seeteekamu kyeteeke so nandibanga bwentyo bwe nazaalibwa nga bwendi vidiyo yange wagirayiko nga nyambadde akadress kyakuyisiza kitya nsaanidde okubwambala nakati ze kiki mu kunneewunyisa kiri kimu bw'obadde ku kivulu kya King Saha wewatulazeeko emabega ng'akabina ndaba kwekali kyokka ate mu dress nga tekaliiko kale ndowooza akabina nako kannyinako obuzibu tigoba kanyiiga ne keeveera oba walondooza lwenkasanyusa kasizoni kasizoni leero kwekali enkya tekaliiko kale tekaboola ebiteeteeyi bwe kati okagamba simanyi ngeri nako gye keeyisaamu ku mubiri gwange era olumufuna komenti bannaye ebbina leero lizze bannaye raba omugongo kati ne ŋŋamba oba kiki mpozi omugongo gwangambye mulwadde omugongo gwange mulwadde era nyinza okutwalibwa mu ddwaliro ery'amaanyi ery'abasawo abakugu kuba ate nga banneekebejja kati omugongo yensonga lwaki otambula nga wootambula yes gunnuma era sobola kutuulawo enti wemba nsazeewo okutuula nkola bwe nti wemba nsazeewo nga neneesigama ne mu ntambula wano ne mu ntambula olw'obulumi bw'owulira so si kyanti oba obba era waliwo gukeera olunaku nga gwankeereredde bwereega bwe guti nga wolaba seminti nga olaba akabalaza ka seminti gukalubye guti gwekutte ne gukaluba ne gwekwata gwonna Chumi ayita nno mu bintu bingi wadde tumulaba ffe eri nga musanyufu anti era Abaganda bagambye tonkuba nnaku yo kati nze saala nnyo okuba nnaku yange bantu mba wakuwona nja kuwona tusaba obone kati mu kifaananyi nga wotugambye nti toli ku byabasajja ennyambala yetugikoonyeeko wali wesanzeeko mu mbeera nga owulira amaloboozi g'abantu nga bayinza okuba bakuteeka ku kintu kirala Chumi ono atayagala basajja essaawa Chumi ayambala waati yalibeera kino kati ebyo babyogera naye ate waliwo ne bye batoogera tamanyi nti omuntu asobola obeererawo kati no kakigambe lujja nze natuuka mu kkomera ali abakadde nze nanyumya nze njagaliddwa abantu natuuka ne mukomera nga abantu banjagala nga ntambula butambuzi nga waliyo omukadde gwe baasibanga n'emyaka 20 kati nga amaze mu kkomera emyaka nga 45 bagamba ne mpitira omuwala oli nga bampita kati abo abantu mamulowooza babeerawo batya kuba mu kitanda gye tusula wabayo obuliri bwokka n'amazzi g'okunywa tegabaawo babaawo batya myaka 5 abantu bakaddiridde mu makomera agenda atambula yeewalula mamulowooza babeerawo batya n'abasajja gye balirwa kwanze nali mu kkomera ly'abakyala oza babeerawo batya ebino bye boogera mbu simanya abasajja beeri ebisiyaga si bituufu waliwo akaseera kobeerako ng'ebyo tobirowoozaako olowooza kimu kiriwo tosobola kubanga olina by'oyitamu kakati okwo nayigirako nnyo experience kuba ate waliyo n'abasibiddwa mu makomera terwa abasajja so ebintu ng'ebyo ensi eno bwetyo mpanvu nnyo mu linnya lya Uncle Chumi lwe wasala ku Chusi kuba lya MC Chumi walya Chusi n'okatagga erinnya lya MC Chumi nga linatera okuggwako bwe nagenda ewa Chusi kitegeeza mu Uncle Chumi nawo Chusi wali mulala kati nenfuuka mulala nnyo munansa naawe Chusi mu bantu benze nkolera bizinensi ndowooza gwe nsobola okukola nako naye nga ndi serious ate saakolayo mbw ampadde mulimu nze Chumi mbala nnyo kati nze nabeeranga enansana basimanyi bantu baayo naye nga mane nyina TikTok ewa Chusi waliyo bbiya ewa Chusi waliyo pooko nengende ewa Chusi nemuga njagala nga bwe nzija wano nga ndya nywe oba leero mbaddewo beggulo mbaddewo baddi mbaddewo
kankole kino Kyusi n'agamba ate wali buzibu kola n'oba oyagala transport bakuwengayo kati ye nga mmanyi asanyuka ojja nakolera Kyusi kati nga olwo lwenva mu bbaala ssaawa 9 n'empita wa Kyusi ekiro ne bampa ennyama kashiya aliwo n'ampa ne transport nenanga Kyusi walanga Kyusi naye oyo omusajja ngenda kumwebaza bwe baali banta mu kkomera bamukubira essimu Kyusi nga simanyi ne babako ssente ze bamusaba nga nnyingi yazisindika n'aziwaayo Kyusi oyo waddala yazisindika Kyusi newe nafuna obuzibu nange wambeera kati nze nangira Kyusi nze siri ku musaala wa Kyusi era sina business gye nateesaako naye mbwe ebbanga baiti yonna kunsasula ssente bwe ziti bane wapika Kyusi n'omukwano kati ng'ate nawe layini kuba naye yandaga omukwano yanjagala layini yange nga weeri nga Kyusi goyogerako omusajja wange naye kati ate obuzibu obuliwo nga nze ndi swahaba oli musiraamu jjukira nakugamba n'okugamba okole yasooka lenga naye baaba opika Kyusi okitegeera naye ng'ate nze layini yange eri awo kuba ne wa Kyusi bambi situukangawo mu kifo munda naye bwe nali nkontuuseewo mu mmotoka naye ng'ate muntu wange wabugembe mulaba ku kyaki twogera eno gyayambira abantu mulaba yali anyambyeko naye kati nze omusajja wa kabi nnyo nnyo era mwenyumirizaamu abantu bamwagala bambi nenyumiriza mu bantu abo nabeerako n'omusajja Kyusi kati agenda faananako ne Ssaalongola Duzitta nzikiriza mukooneko era temubidiriitingamu Duzitta omusajja oyo yanzaala Ssaalongola Duzitta sintuula mu ssabo lye n'andagula ng'abalwadde be balagula bayingira mbalaba bafuluma mbalaba era ng'embuzi ze baleeta nze aleeta abasala ng'era nze asiika musajja oyo yanjagala Ssaalongola Duzitta namuzimbamu n'ennyumba namuzimbamu ennyumba naye kyamukisa mubi ennyumba yange ye ennyumba yabaaki ennyumba weeri naye kaŋŋambe kiringa twagyewolerako ssente kati mu kugyewolerako ssente kati gwe twagyewolerako ate n'alaga nti agyagala era n'atuwaayo ssente ennyumba ne tugimulekera bino byamanerenda gyewolera ku nnyumba okuva mu kkomera yali nsangi erindako ennyumba yo yagenda mu bino ebyekkomera ebikkomera byatwala ebintu bingi nnyo nnyo mwali bitegedde naye mulamuzi yali yatugaana okubyogerako noleeta bannamuwulire nze okuva mu kkomera ndowooza kuba natuuka nga ne ssente weeziri naye nga sivaayo kyogereko ennyumba eyo jjukira nagifunamu interest bimu byasooka okunjagaza MC10 ng'alina akayumba ke akakoze ne ngamba omwana ono mazima ddala wabanga asobodde okukola kino mu bbanga lino ndaba nga waliwo kyesitamanyi mu ye era poloti kuba ennyumba nagizimba wano oba Ssaalongola Duzitta we wano Ssaalongo yansalira ku kibanja kye nangamba awo oba ozimba nozimba ennyumba yo emisango n'ebulira awo Ssaalongola Duzitta nangamba muleke ojja zimba endala ojja gizimba nemuleka ogwamu maanyi yes ojja gizimba ne poloti ogenda kugula ate wabadde omanyi nti onaafuna oluyimba kati twogere ku music kuba emboozi eri mpanvu kati music ojja mpa ku lugero lw'oluyimba luno gw'okutte gobba kati ebiseera ebisinga bye nagambye ebiseera bino byonna kati Katonda gwe ntunuza mu byenkola sinakeerako ku makya kuyiiya nti kaŋŋende nnyimba oluyimba sinakeerako ku makya kuyiiya luyimba naye byonna byolaba nabikoze bukozi nga bw'onoogamba kannaabe oluyimba tewaluyiiya lwavaawa bigambo byajjanga mu studio buli kyenjogera wa Secret Secret yangamba yingirako leero mu studio ng'ogenze mulabako kati ne mugamba nyimbe kampite writer nempita ne writer ne tutandika okusuulayo kimu Secret nanga kati yimba freestyle n'ennyimba g'okutte gobba ekitegeeza mu Uganda kati tulina King Saha Chumi ne Spice Diana mu freestyle yaman abayimbi oyogedde oli mutuufu mo basobola okuba freestyle awo mu nfo ate abayimbi mikwano gyange nnyo ojja kumbulya ku gugo ne Spice gye gwava
Ogwa Spice simanyi naje gwava ne Spice anjagala nnyo. Akwagala. Spice anjagala nnyo. Simugambangako kintu n'agaana ne bw'aba busy ne bw'aba ali Bulaaya. Ne bw'aba ali wa Spice. Spice anjagala nnyo wamu ne manager we Roja. Yes. Ate King bifaananyi Spice. Obina mu nyumba bituufu. Byaddala. Naawe omwagala. Mbirina. Kati kati King Saha. Nyina kyendi mu kukola. Era ebifaananyi ngenda kukola bitono. Mbiteekeyo. King Saha ate kati oyo ye nsuula naye. Kati nze King Saha omutegeera kulimba lwa mulirwana lwa leero. N'engoye ze yayambala mu vidiyo n'engatto byali byange. Omutima ogutwala lwa leero. Ayise n'okukaaba ne yatwaje shooting na video nze yamutwala. Nga mwine enkolagana bwetyo. King Saha yali mukwano gwa kojja wange yandite Kampala. Kojja wange yafa. Obajjukirako omwami yafa yali buloka w'emmotoka gwe bakubira amasasi ku Mona Lisa. Wala bakaga mawulire. Yali kojjaawo. Yali yandite Kampala. Kati kojja wange yali mukwano gwa King Saha. Yalanzo kati omukwano kojja wange gwe yalaganga King Saha ndaba engeri gyayagalamu King Saha. Kati nengamba engeri gyafudde kati nze kanziremu mwagalire King Saha. Era njagala nnyo King Saha. Nze ngenda wa King Saha nendya neebaka. King Saha neerabya nnyamba ng'omuntu. Ate King Saha badde tamanyi nnyo birungi bindimu. Era kati agenda abiraba. Abiraba mpola mpola. Kuba nawulidde agamba nti ku show ye we yategedde nti Chumi ayimba, we yalabye ku Chumi ng'ayimba. Era kati we n'ayimbye olulimba gw'okutegwa obba. Kati ne mbagamba njagala video. Kati wagambya ni nani? Nagambye King Saha, nengamba Donny Chris, nengamba omukyala bamuyita Jackie O, nengamba ne Spice Diana, ne Chusi. Bewagambye? Kati bampa ssente nga ziringa mu milioni 5 video nakoze ya 75,000. Kati ezo ssente nengenda nensasulako mu kooti. Bambi. Chusi yampereza, King Saha yampa. Chusi yampa milioni 1. Don Chris nampa milioni 1. Zebiri. Spice nampa 800,000. Baranga milioni. King Saha nampa 600,000. Omukyala wali omukyala ali e Bulaaya omuyita Jackie O. Nampa milioni 2. Nga zeekutte wamu. N'ojoga. Kati nenzijako akakadde. Nekakola ku bya video. Nekakola ku video n'abantu bange zirendala nenzitwala mu kooti. Bambi. Nezibako kye zitaasa. Yes. Kukyemanya ono wa video wamukabidde. Era akyamanja. Ajakubanja. Kati namugaye tonkubira nnyo. Lindako oluyimba olunaba luleeseyo ssente nja kuweereza. Sofa hit yo wakagifunamu ki? Manye ekyali nto naye wakagifunamu. Anti kati nze Mukama musaba buli kanaku ayongere erinnya lyange. Antuuzeeko n'abanene. Atuuzeeko n'abalangira. Atuuzeeko n'abasajja baakabi. Kwati sobola kutona musajja wakabi mugagga. Kangambe kati nga Miss Kigundu. Ninvawo nga tampadde ssente. Kati ate olina okubaako n'ekikutuuza ne Miss Kigundu. Kati olulimba luntuuza na Miss Kigundu. Balutegedde. Osegedde. Kati maaso olufunamu ssente. Ate Mukama mugambe erinnya lyange n'alikola ki? Sinaba kufuna show. Tabana kuyita ku shows. Waliwo bampita naye ssente bampa ntono. Kati ate ssente ze bampa zino nti nga bwe mbadde TikTok ndaba ze bali mu kumpa. Kati sosobola kumpa ssente za TikTok. TikTok ate nga kati wakugenda. Kati nga ndi muyimbi bampa 5,000. Waliwo ebbala 2. Bankubidde n'eŋŋaana. N'ogidde wano waliwo abadde ankubira ku birthday ngende era ŋŋaanye. Kati ate nkya ngenda ku y'obwereere yakyali wange. Kuba kubeereddewo. 5 toyita kati. Asiyita. Kati oli waba akwagala nga TikToker. Sikyali. Oba ina kukubira Sefco. Oba Zaira. Kati nze ne Winnie Wamami tuli bayimbi. Ne Winnie Wamami kati balina muyitanga muyimbi. Tuli bayimbi. Ngenda Tom D. Tom D TikToker. Tom D omulese mbwa TikToker. TikToker. Teri muyimbi alinga Tom D naawe. Waliwo muyimbi akola ebyo. Tom D byolaba akola. Mulaba nze mulabira mu ngoma kati. Nzoba mwabayimbira. Muzabibu. Tom D mumanyi natandika naye. Ku listi ze bataddewo eza nnyimba eziriko walabyeko oluyimba lwe. N'ayomba. So kati tumuleke eri mu TikTok. Tom D TikToker.
tusigale nnyo ku 10 Winnie wa mami. Ne Winnie wa mami mutunulire nnyo ffe. Ate ng'olina modo music. Modo ye manager wange. Ye manager wo? Modo abadde osanze ava ne wano abadde ava kundetera boxer ne shave. Modo? Anti ebintu bya bigula Bulaaya. Kati shave twali twatumya shave ne boxer ne stocks byatuuse eggulu. Badde bano bagayidde badde ninas abeero bamanyi. Banina. Be babireese. Oba Chris anti nesibaawula. Anti kati oli ye Joe. Kati Chris. Kati Chris yabaddewo. Kati Joe yabadde taliwo. Joe yabireese eggulu. Kati Modo yabireese. Modo nandeetera. Modo mwakwatagana. Modo mukwano gwange. Wala nze nagamba Modo namugamba video yange amulabye. Namugamba sikwagala mungo yambadde booti. Kati nga namutumiza dda akateeteeyi. Namugamba gwe vaccine. Bane mwamukubya akateeteeyi. Namugamba zina. Ate kyali yagituulamu. Era nze yakamwambaza. Akateeteeyi. Naawe akako kaali bulala. Kati mu mikwano twetaaga emikwano bwegityo. Egigamba nti kati lujja ndi mukwano gwo nteekawo omukono ne bantema ku lulo. Oba boogera ki? Kati ye Modo mu bulamu bwange. Kati waliwo natandise okufuna zi-interview nga walayi sina nangoye. Nga n'amafuta sirina. Ndi nga mukubira nga Modo. Emmotoka yo temuli mafuta. Nene engoye sikola ki? Sirina. Nga ngamba kati wadde weetaaga ssente nga mmeka nga mugakyo mutuufu sikola ki nga gye sitazirina simanyi ze neetaaga. Oba oli awo nga akuteddeko emitwalo 3. Ogenda naani? Teeka amafuta g'5. Yambalako engatto bweti. Lyako emmere bw'ovaayo. So Modo abaddemu. Saba Mukama bambi amunkuumire. Kuba kati kye nasaba Mukama nkooye okunnyamba. Njagala kati nange nnyambeko. So kati Mukama njagala emirimu gy'emikono gyange. Ajiwo omukisa giveemu ssente. Nange njagala asanyuse ku Chusi. Njagala nsanyuse ku Doni Chris. Spice njagala musanyuseeko. Ngisaha. Bantu bo. Yes. Kirungi nnyo ekyo. Music ogambe kati woli nnyo. Wendi. Era ngenda tuluyimba soon. Lwawedde. Ne luno nga lubadde lukyatulimu. Anti kati sina kugendera ku biragiro byammwe kuba simwe muyimba. Nze ayimba. Tetusukka. Kati sagala nga otadde mangu kuba ne luwe nalindu tasaa kugamba. Walabiraawo. Kati ate walaba ngamba kati nabadde ne senga nantume. Nangamba tugeza n'oto oluyimba. Dindamu emyezi ng'egi. Kati mubuuza senga. Music gwombalira oli owamwe owedda ng'oluyimba lumu lulimu ennyimba nnya. Oba kubanga luli lwali luwanvu nga balwawuluzaako kati olwammwe ziba ddakiika oluyimba lwo teruweza ddakiika tewera okutegwa bba lwa butikitiki 5 nga watubbye ndi muzibu nnyo nti abayimbi bamanyi okubako oluyimba lw'omuyimbi afu kati nayimbi eyo afu gye bakuba bano basample mu badije tuuka dije luba lwakatandika ate n'ateekayo olulala kati nayimbye ako akatundu era ne luno olulala lwe nayimbye katundu paka ngenda bannyimba butundu eri kwemenya in fact gwe nno tukwagadde tugenda saving amasannyalaze batya anti we lukubako akatono ebbanga TV gye lyali luddeko tuba tusaze ku budde muba musevinze amasannyalaze kituufu oluyimba lwange lwosobola okukuba n'odda ku birala osobola kubeera oluwulirize kwega kale nze sayimbye nga Wire Mukaabya sayimbye nga Kazibwe Kapo wayimbye bibyo nayimba ebyange ya MC Chumi bya Uncle Chumi Uncle Chumi yes ati Uncle Chumi kyemmanyi music ono bane tebamuzibira kubo manyi kati ne balabebo bamuwulira bamuwulira nange omanyi nabeeranga awe nga saagala muyimbi ono kati mbeera ntaddeko radio ndimbwe nti ntudde ne bakuba oluyimba n'onyiga n'ojjako era oba olyawo era ne balukuba so nze mu kujja okuyimba sina gwe nagiridde kulwanyisa kyova olaba oluyimba lwange banjagadde abantu bonna bakyali bange ba DJ Stuart ba DJ Roger ba DJ Masi ba DJ Fiki nze buli wentuuka sirina we batakuba luyimba lwange kebe TV kebe radio so ndi musanyufu olwekyo bannayuganda beebala okunjagala nange nsuubira mu nsi eno nga tennaba kuggwerera nga tennaba kusaanawo nina kye nja okukolera Uganda era abantu basanyuke amiina yes
so mucho temudayo kuno MC Chumi kati munonye nnyo ng'omuyimbi Munonye nga muyimbi so si TikTok so nga TikToker Oli wano abadde byaba ddaala. TikToker kati nze okuba nga TikToker nze akyenoonyeza so simmwe Eh, bwe mba njagala obeeramu nga TikToker ngenda nnoonyeyo omulimu ogwo nga nzijanga gamba ngenda kukolera kino ng'okikola nga naye nkikola oba tokyekoledde bakulekemu yes bandekemu munonye nga muyimbi agenda kubaziba siibu yes kale n'olwekyo nkwebaza obudde bwompadde amiina bulijjo njayaana okukolako ne 10 naye kaba kaseera era tontyanga nze 10 nyina ebigambo bingi nnyo bannayuganda beetaaga bw'olaba nga olinawo space ya 10 gwe ng'onkubira nze nyina ebigambo bingi nnyo ebyokunyumyako bannayuganda bakyalina okuyiga bingi nnyo emboozi y'empanvu so weesanga ku lunaku lumu ng'alina nekyasobola okukoonako obukonyi nekimala program ennamba kimu kimu Yes. weekitiabako kye bayiga so kirungi ate na kino kanyongero kitegeeza abantu nti 10 tali kyemulaba I think kino nkirinako obujulizi okuva ku lunaku lwe nasooka okwogera naye n'ennaku zenze nkusisinkana muntu wanjawulo munnaali so osobola okubeerako era nakyo ekyomukoppako titolina kubeera ekyo kye tukulabirako oba kye tulaba beerako omuntu ow'enjawulo ate jjukira gye wava kuba manya ekikufuga kumanya gye wava gye nava wazibu nnyo tebalabira ndi bwenti ya kati ate eri gye nava waliwo abatammanyi nti ate ndi mulala kati njagala bagenda okundaba okunzijjukira nga mu butuufu ndi mulala oli mulala yes katukusabire amiina ekyo kitambule nga wookibala nze lujja ne Uncle Chumi mebale kutulaba tukwatagane mu vidiyo endala